Mama wafe. Dada Jaden. Tuwayaka. Owechengera. Musiyaga. Ebaka festival bamusiyaga. Yes. Muganda wange Shalom Kaweesi bamukuta olunaku lw'eggulo ne bamusindika eruzira ajja kumonga 3 December. It's very unfortunate kikwasa ennaku naye I did my best. Shalom namusonyiwa nze na byonna bye yanvuma ne family yange era simuyinaako buzibu. Naye bwe nategeera nti alina omusango omulala, everybody knows. I reached out to Frank Antambi, I reached out to Zubeda, ne mbawandikira messages ne bagamba mukwano gwammwe alina omusango. It's very bad bagenda musiba. Let us find a way how we can talk to the complainants. Kyebakola banvuma buvumi, kyebakola banteeka ku media campaign ne basasula babloga ne banvuma ebigambo bingi ebyesittaza. Yet I was very innocent. I was just trying to help. Na yolo kubanti Ntambi, Zubeda, and other YouTubers, some of them are obsessed with me. I think they are competing with me. They are fighting me. That's why they didn't listen to me. Bakola amalala mangi. Ne bavuma aba police. Baganga police ya Uganda bwetamanyi byekola. Ntambi natuka konoga nti yagenze katwe ku police interview gye wa Zubeda nga Shalom bwata inayo fayiro eranza abadde abikola. Kamba bulire ba YouTuber twetereze tuwe police ekitiibwa naye ejja kituwa buli muntu wa mugaso mulimo gwe. Bino ebintu bye muliko ebyokuvuma abantu mufune views. Ne muvuma omuntu wa Zubeda, ne muvuma omuntu wa Shalom, ne mumumalirize wa Kasuku. Mwe mufune views nga we muwebuula abalala ogwo muzannyo gwaggwa. That game ended. Era mbabikira bavumi bannange nga nange mwendi ebintu si byangu nga bwe mubirabe ennaku zino. People tired. YouTube kati gwafuuka mulimo buli omu ayagala views afune sente on the expense of others. Oyo mwana Shalom singa tali ruzira naye gaali malala. Abantu bakutte emotoka yo genda ku police bulungi. Sigira obabuuze nti wane emotoka yange lwaki mugikutte. Badda ku channel zaabwe kuvuma buli omu. Nalabye n'omulamuzi munyiivu. Tovoola balala. You have a case. You have a sanctioned file. Oliawo ovuma buvumi. Ba YouTuber mukendeeza amalala. Tukendeeza amalala nga nange mwendi. Tukendeeze ku malala. Otherwise fenna tujja kuggwera luzira. Ebyo bintu by'okuvuma abantu ne tuvuma family z'abantu nga nange mwendi si birungi ge mazima. It's not good. Oyo mwana Shalom bamuwoni nga adda ku Baba TV ne program ne bajijja ku bagite ebitaala. Nga ina abayimbi bagenda n'avumirako. Ne bamuwa warning. N'omwana yali akola program eyo ne bamugoba. The boy continued doing the same thing. Nga muli awo mutunuulira. Today the boy is in prison. Mwefuula abalumirirwa. The problem are you YouTubers. Abantu bavuma abantu nga muli mubalaba mubawana. When they are taken to prison, katolo ne muvayo ne mutadika oluzungulwa mu olw'ekyavu. You see they are manipulating the system. You see what I don't want. There is nothing you don't understand. Tukyusemu for the better. Bino byonna ebyokwevuma ebyokwewemula tebirina gye bitutwala bannange. Kati mwali munvumira ki? You abused me. I'm very innocent. I'm trying to help you. Nga muli ku YouTube anti mwagala views. Munfudde omubi. Ensi yalabye I'm not bad. The whole world so. I'm not the complainant. Eyasibye Shalom ye full figure. Ninna bawandiikirako Kantambi. Kefula akamanya amateeka. Lwaki bakusiba? Gwe lwaki bakusiba amanyinya amateeka? Nga kawabi omwana. Tugenze enagulu PS unit ye yagala abazibe emisango. How do you have a case at the police station and you go to Naguru? Gonna gali malala. So tukakanya malala. Obwa serebo bubako ebukoma. Police tujiwe ekitiibwa naye ejja kutuyamba. Bwe tugiyisaamu amaaso bajja balaga nti emirimu bagimanyi gye bakola. And that's what Shalom saw yesterday. Era buno bubaka bw'aba serebu. Obwa serebu bwo pokomeno. Police temanyi serebu temanyi munene. Omuntu kakkana.
yogera nabo bulungi. They will help you. Abapoliisi abo si babi. Bw'ojja obulungi bakwata bulungi. Naye nga Shalom bambi musasira. He has stupid lousy friends who could not tell him the truth that now things are not good. Okay? Neze simuinaako buzibu era Mama Jaden nyina mu emitwalo 5 ga Christmas mukyala wa Shalom. I'm going to give her 500 for Christmas because I stand with Shalom. Sagala muntu kubeera mu komera but abadde ayiseewo okwo.